desangibwa awo mpelere gendawo otwaleyo omwana somero kale tutandike inga bibi twataddeyo mbijjukira kakati mukujjukira ne nataddeyo Sipapa yakomyewo mu kooti nenda ku Brown Shugar yonga ayomba nti abantu Sipapa be yabeererawo tebabaddewo kimala nga ali mu kkomera yamubeereddewo tebayawukana yabaddeyo ati ba experts Sipapa bonna ana jiri Uganda Sipapa ino mwana ne Brown Shugar I'm looking at the terms ezigenda okumbezaawo omusajja nga ali mu kkomero mubeererawo ndo laba Brown Shugar yamala ne Sipapa ndo kabali mu myaka wakati w'emyaka 5 ku 10 ndowooza so what omuntu amaze nawe ebbanga eri lyonna mwina okubanga tosobola kubanga toyinayo lunaku lwojjukira lyakubeererawo senti nno siinayo lunaku lwenzijjukira but me I believe omuntu emba mwawukanye unless nga Brown Shugar ya moving on omuntu ogwoyagala ompya ogenda mugamba ekibuuzo kiri bwe kiti Sipapa ali mu kkomera essaawa zino maybe kye yeetaaga kwe kumanya nti nno abantu bamubeereddewo nti nze twayawukana sikyali muntu wo naye ati yali amubeereddewo wantu wali laavu nze kyeŋŋamba okuleka nga basonda ssente zimubeeringa out nsobola eno nga sirabise omanyi there is an assumption Sipapa alina ssente yakweka tayagala ziwa bazikola ki bazeetaaga kakati mu mbeera eyo kiyinza okuba nga akakundi k'okumusondera ssente tekasoboka kubanga kiraka Sipapa yeyeekumidde mu kkomera kati ekintu kyokka kimusobola omumukolera mmwe abaalinga balya ssente ze kwe kumanya nti lwagenda okujja ku kkomera wemuli awaayitirawo ng'ali ku mpingwa waalengera nti hafi waalengera nti gundi waali naye bw'obanga emirundi gye yeewuubye mu kooti gw'omuyimbi gwe yali akoleddewo ku vidiyo gwe yali akoze tolinnyangayo kiraga oba onnanfuusa obusembereyo ddala kubanga kiraka n'ebbanga lyonna Brown Shugar badde talinnyangayo naye ye yazze n'ekyo kijja kitya nti olaba Brown Shugar x eyava mu relationship ng'akaaba tukataminagano naye kangenda omusajja akole ki andabe naze kubanga tosobola kuŋŋamba nti Brown Shugar ebbanga lyamala ne Sipapa yali ekyamukumire wa Sipapa bwali bubi be yali nnaku kiraka byali birungi byali birungi netutuuka ne twawukana kati essaawa zino ebirungi ebyo byogattagatta because omuntu relationship weefuukira enzibu nga bwolemerera okulaba ebirungi by'omuntu ng'okyamwagala by the way That's the only time wolemerera okumanya nti Simon yali mulungi anti kati ye yandigenze n'ata calling out other people gamati appreciating enjawulo y'omukazi eri emu nti omukazi asobola okulemererwa okulaba ku bbaawo okumala omwezi mulamba ng'ali ne basayimo omukazi asobola okulemererwa okuvuga ku motoka ey'ebbeeyi nga sibagina gwe bagigulidde ng'alaba omukazi asobola okulemererwa okwebaka okweyagalira mu nnyumba ye kulanga mu ddiro mulimu abasulawo ekikosi ky'omusajja kati bwenkombayininga ebintu ebyo byonna omukazi asobola n'okuba nga ekyamulemesa obufumbo abamu kwabo naye ate n'atulamu ng'agamba tuuse gyendi mwalotmwetuka n'ogamba nga afi sejjusa kuva wa musajja gye nnali oba ontegeera gyendi ni musanyufu naye ate omusajja oyo waaba ali mu buzibu nga Sayimo taliwo nga Sayimo ye yatwawula Sayimo ate mubi nnyo oba kitegeera so kati Brown Shugar the fact that yaliko mu position y'okubeera next person wa Sipapa ayinza okuba byamanyi bingi nnyo okusinga ku byetukola ki byetumanyi era nga kyekimisira kugamba nti naye mu kaseera Sipapa kaalimu waliwo abalina okubeerawo nga mwandibaddewo muli luddawa okitegeera sosooka ompa ekyadde ku kooti emisango egibavunaanibwa emisango egibavunaanibwa gyakyusiddwamu mu fayiro eno naye nga okusingira ddala serial numbers ezakyusiddwamu ku bintu ebigambibwa okuba nti bye mwabba Mwanya Gulula Alok Nur Jacob Mayendit $229 esimu eya iPhone ngeno ya silver mukala ey'ekika kya 13 Pro Max TV ey'ekika kya Samsung ngeno ya flat screen inchi 7.5
ebalibwamu $4,000 era nga kino mwakikola nga mukozesa ebisi awamu n'eryanyi. Tubasomera kubategeeza ebirongoseddwamu naye temukirizibwa kubaako kye mwogera emisango gya naggomola. Olunaku lwa leero tuzze mu kkooti eno olw'aba clients baffe ababiri omuli Sipapa wamu ne omukyala Shamira, era basoose kuyita musango ogusoose oba gwe tunayita ng'ogwokubiri gwe bamugulako gwe bagamba nti yabba ssente okuva ku Mukorea. Ku musango ennyini ogwo tetuyina buzibu bwonna kulaba nga genda mu maaso kulw'ensonga tumanyi nti amazima gajja kuvaayo nga Bayibuli bw'egamba amazima gajja kufuulawo eddembe. Bantu mwe Sipapa babeereddewo nga oggyeko naffe kuba ffe tumaze bbanga tuliwo naye ababeereddewo mu buli mbeera. Ye muntu gw'okubira essimu ng'olina ekizibu n'addukirawo naye mwenna mwesuuliddeyo gwa Gaagano. You don't care, temwagala kumanya, mwamala okulya ssente ze byammwe naye ate mwandimuleereddewo, mwandiyimiridde wamu naye. Lwaki mukola ebintu, lwaki muyina emitima emibi Bannayuganda? Nabo batyo oba bali awo batyo kwatibwa. Mutya ki kye mugamba ffe tetutya kwatibwa? Mumanyi ssente nnyinza n'obbamenya wano. Mulidde ssente z'omusajja oyo naye temusobola mubeererawo yadde. Abayimbi muli bangi, abantu muli bangi, they are public figures. Mulidde ssente ya Sipapa naye not even one day lwe mukwate kuba mujje ku kooti. Really? Banne twebeereremu. Leero kiriwo, wenkya kiriwo. Ojja kufuna obuzibu nga Sipapa yalina okukuyamba naye ng'ate tewambeererawo. Ambi bwa lubuto. Manyinazi. Ebintu ebimu wandibirese. Naye nga kituufu oli lubuto lwa Sipapa. Owaaye. Omusajja muleke bannange. Watya ng'oli lubuto? Ani alulabirira? Watali. Obadduutya. Ani Brown Shugar. Kati aleseyo omwami ajja alwanirire X. Bakyeyagala bo. Pazi yali lubuto lwa tata Saawa. N'azaala n'abalongo. Omulongo omu ye yabuuka bonna be baabuuka. Si bijjukira. Naffe n'abakazi. Okyo tulya n'ogamba. Naye ate bambi Brown Shugar tetuganya galwanira X for some reason. Tujja tune baddangayo oline nga bazaala omwana wa myaka 10 n'azaala wa abaana n'addayo wa X n'azaala. Mbatumiddeko abakyala nga gye muli naye. Ekyo bakiyita nsi tebalaavu. Kati aba yavadda kubula mu nsi emuzunzangalo bakavera kasobola empewo esobola okukafuuwa n'ekajja Masaka n'okasanga e Kampala nga singa kabaddeko olinnya yudde. So first of all emisango egivunaanibwa Sipapa si misango miyangu, emisango egirimu emmundu. So ni Brown Shugar oba tunaba pinpointing out bantu oyagala nakkaabo kabira X kimanye nti emisango egyo okiteekako X okiteekamu feeling kireke nga waliwo kale oyagala abantu baveeyo naye omuntu yenna yenna bw'avaayo kati n'agaba munalwanirira Sipapa oba kubako kyayogera justice for Sipapa omuntu avunaanibwa emisango gy'emmundu abantu baleke banaamukulisaayo ng'avuddeyo nga maze oweera ennemba n'emisango gye. Kale byebyo nno bannange